kakubeeremu nga sinakuwa na kalowoozo. Ekigenda maaso mu ggwanga, Museveni azze ku nkola ye enkadde ey'okukwata ejjinja limu alikubise ebinyonyi bibiri nga bw'ayagala. Naye awo twavaawo. Tulina by-elections egenda maaso mu Kawempe. By-election egenda maaso mu Kawempe. Naye Museveni agitidde nnyo, bagezaako kuteekawo kutiisatiisa okukwata abantu na buli kimu kyonna okuteekawo ku ground nti atiisatiisa abantu obutagenda mu kalwako. Mukulu olimba. Tugenda kagendamu, President ajja genda campaigning, buli muntu agenda campaigning, ekyo ekisooka ekyokubiri. Agezaako nnyo okuteeka fear mu bantu nti he can do each and everything nga teyeebuuza ku muntu yenna. Abantu batye nti akatewona temusobola kukola olw'okuba Museveni alagidde ssebo. Ebyokutiisatiisa omuntu atalina mmundu gwe n'oggyayo emmundu ezitalabwanga nako, ekyo nakyo tugenda kikkiriza. Kale bakomredi mwena njala bakubira omulago gutakukungula. Musigale nga muli bagumu. Ezo scare tactics Museveni abadde azikozesanga ebbanga ddene. Bw'oba oyagala okumanya nti nabo batya, omusajja aweereza eggwanga ng'ali under UPDF ng'alina n'ennamba era asasula omusaala ku ssente z'omuwoomusolo ng'ali mu uniform. Lwaki akweka ne Mutaga? Lwaki akweka face? Nkuddamu gwe gw'osasulira omusolo lwaki akweka erinnya lye ku uniform? Lwaki akweka face oba nga tatidde? Kubanga abakozi babikolobero. Teri muntu musirikale wa ggwanga ategeera ayinza kukweka ne Mutaga, ayinza kukweka face. Tekisoboka. Kitegeeza nti abantu abakola ebintu babikola bimenyi bw'amateeka. Teri muntu asasulwa ssente ya muwoomusolo era nga mukozi wa gavumenti asobola kukweka ki? Asobola kukweka face. Kitegeeza bano ba criminals. Kyekyokubi. Ekyokusatu. Teri musirikale gwe baleeta ng'azze ku mission nga it's a public mission. N'aba ng'azze almost buli wamu alinawo ekissi nga kyakulwanyisa. Omusirikale yenna abeera equipped ng'agenda ku lutalo. Naye abasajja bazze balina amajambiya, balina tiyagaasi, balina pisto, balina emmundu, abalaba sinayipa, beesibye obukookolo azifu. Kikiraga nti abasajja batidde. Kitegeeza nti omuliro gw'omutaddewo mutambuze video omuliro mutaddewo mungi nnyo. Kati kansooke ngende wano then tulyoke tusimbule video. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Katusooke tugende wano tutandike video. Ekisookera ddala. Njagala ebintu bino bibiri obyawule. Tukyali mu kiggwalugi kya video. Njagala oyawule ebintu bino bibiri wammanga. Ekigambo kye bayita police n'amagye bintu bibiri bya njawulo. Poliisi eriwo kukwatisa kukwata bamenyi b'amateeka na kussa mateeka mu nkola. To keep law and order. Ompulira bulungi. Mu constitution ya Uganda, police eriwo to keep law and order. Okuuma amateeka n'ebiragiro bintu bya police. Era eri under Minister of Internal Affairs. Amagye galiwo okuba bannayuganda n'ebintu byabwe ne boda za Uganda. Tegakkirizibwa kwenyigira mu kintu kyonna kirimu internal affairs ezirina okukolebwa police. Owomutu omunafu nga lulamu omutono video Jason ojja gisanga. Sooka ompuliza ebigambo bibiri wano. Mu Uganda njagala mwawule ebigambo bibiri wano. Police n'amagye ezo different entities bbiri. Ne eri crucial nyo yibayita police. Police eriwo okukwatisa amateeka na biragiro. To keep law and order. Amagye galiwo okukuuma boda za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe. Ompulira bulungi nnyo. Soka obuuze ddere drinking gin ekitali mu 7 ne Salimu Sale. Amagye gatuuka gati okujja mu affairs za police n'oku-executinga mission za police. Ekyo kitaddaawo. Ompulidde bulungi nnyo. Njagala mbabuulire ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Obwe tuyita obusiro buzaale bwe bayita kawo mentality kuba bayonka ente. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo tuvuddewo. Tugenze ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kaweerezayo seeri ne famire yo yonna ne mmwe mwenna bannayuganda. Saagala munkwate bubi, njagala muwulirize akalowoozo kano. President bwe yatugamba nti Mwando Bwanika yayimuka era eri mu kulabisa bantu. Abantu tebategeera statement ya president.
naye mu kalowoozo ka leero nga nsinzira ku statement ya president y'Emmanda Bwanika Abaganda tugamba nti baba babuulira owaabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula. Ffe mu Buganda tetwabanga na byana na baana, twabanga na baana. Abasajja bano beerabidde nti tuli mu .com era nti tulina freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. Buli muntu wa ddembe okwogera. Video tennaba. Mu Uganda ekyatekesawo ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo kwe exercising rights zaabyo okulonderamu abakulembeze mu mpulirize bulungi nnyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa kwenyigira mu bintu bya kukwata mmundu wadde ebyobuyeekera mu mpulirize bulungi nnyo ntiye. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi kyaddembe okukola okwekalakaasa okgenda mu kalulu n'okuwakanya ebivudde mu kalulu. Ekyo nakyo mu mpulirize bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo kati mu mpulirize bulungi nnyo. Museveni lwaki olabisa projects zo n'ozirabisa to the extent nti abantu tebasobola ziraba? Njagala mu kalowoozo ka leero buli muntu njagala oggula amaaso go. Njagala oggula amaaso go bulungi nnyo mu video ya leero tutya. Mu Uganda mu regime ya Museveni ya dictator mulimu ebyana n'abaana bitya mpuliriza bulungi nnyo. Saagala munkwate bubi. Ku birthday parade gye bakolera president ba comrade basimba parade which is normal ne bambala uniforms and new which is normal. Kitegeeza bali ba celebrating ko president wawe just as a parade. Sibo kiri tiye. Muhoozi Kanyerugaba kitaawe Salimu Sareka hanga muhanga semu ebiki ne babera shocked nnyo ne baga nti abateekateeka bikola bya buyeekera bya kukuwamba gavumenti na mundu. Ne bakiteeka ne bagamba tugenda bakwata tugenda kujja okukola buli kimu era bye bali mu kukola. Kati kankuzeeyo kemabega. Fe parade yaleese okuraidinga n'okukwata ebintu bino byonna. Kankuzeeyo kemabega. Wagamba wakwata Itaddikano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Nkiddamu wakwata Kano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Ompulya bulungi. Bw'omala omuvunaana emisango gya treason ng'okakasizza nti abadde agenda kuyeekera era yena mission y'okutta ne Museveni. Si bwe kiri nti ye. Mwagenzeke najja n'enkumbi ne mumenya ekitebe kya FDC enkadde oba mwagenzeke Katonga ne mumenya office ze Katonga oba ne mugendako ne Wabesigye ne mumenya omuyeekera piwa nga mwagambye ne muntu. Mbuuza mwagambye Itaddikano Kizza Besigye mwamukwata ne muntu ngera mukimanya agenda kutta Museveni era agenda kuwamba gavumenti ne muntu. Temunagendako FDC wali kugimenya ku confiscating buli kintu kyonna. Temunagendako Katonga kumenya wadde okukwata mu bintu bya Besigye ku office ye. Temunagenda maka ge kwaza wadde ekintu kyo omujeekera eyabadde ne mundu gomwasanze ne mundu. Era ba members bayo wona tekuli wadde mukwate ng'oggyeko ye Besigye ne looya we n'oli muzukulu wa gundi w'oli omusajja omusiraamu amatabani w'omusiraamu. Kati nze mbuuza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana oba mwe kennyini mwe mwerabisa nga mulesewo emiwaatu abantu okuzuula obwongo bwammwe n'entegeera mmwe nti nafu nnyo. Ffe twakoze parade just parade birthday parade ne mumenya ekitebe ne muwamba abaana abalamu basudde mu kalowoozo ka leero. Ffe basiru abatategeera oba mwe basiru abatetegeera. Mbuulizaako neiba wange ono wano. Ffe basiru batategeera bannayuganda oba mwe basiru batategeera abakola ebintu bino. I'm just asking. Waliwo omusajja yayimba akayimba Rasta yagamba nti bannayuganda basiru n'ababakulembera nabo basiru. Kati omunnayuganda yayimba akayimba ako y'ensonga nange lwaki nkubuuza mu kalowoozo ka leero. Gavumenti ya Museveni abagikulembera n'abatubba obululu muli basiru oba temutegeera butegeezi. Twakola parade just a mere parade
mwaredinze ekitebe ne mukola buli kye mwagala naye ko mugamba nti muyeekera mwamusanze n'emmundu mwamusibyeko n'emisango gya treason temwagenze Katonga kumenya office ye temwagenze makage kubeera buli kimu kiriyo temulina muntu n'omugo mwakutte mu kampu ye lwaki mukola ebintu byagadde benga lyeng'embwa etunda omuzigo? Who is fooling who? I'm just asking, who is fooling who? Kwaga mwetadde ku mmeeza muli mu kwerabisa ebintu by'ekisiru. Awo nno nvuddewo njagadde kuyita Wisi mu kalowoozo. Mwetereze bakulu. Ene sawa yakulabisa mwetereze. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okufocus beti Mr. President atuuse kati video etandise. Yoseri Tibahaburwa, Muhoozi Kanyarugaba, James Birungi, Emi Katabazi, Christopher Damulira, Kahanga Mohanga. Mugiye baleko bakulu kansumenti muli bulungi. Naye nze mboozeera mukowe bino. Mumaze wiki namba nga mwewera tugenda kwata, tugenda kumenya office, tugenda kulumba ekitebe ekyo wisharu ataka no headquarters. Mubadde musuubira nti ebintu ebyomugaso byonna ne documents mbadde munoonya mubadde mujjazisanga mu kitebe kya national platform oba ne ku training wheel okamocha. Mwatuwoninga previous ne mugenda kukola kye mwagala. Mwadde musuubira ne mugenda sanga ebintu byonna binga byagala. Ekyo ekimu nakyo kye mbabuuziza. Kale musooke mulowooza emirundi 23 nga temunnakusiruwala. Ekyo nakyo nkimanza kati ekiddako kye kiruwa kye kino. Mukulu Attorney General Kiyowa Kiwanuka ne mukwano gwo Karugire Nobert Mao, Chief Justice Winnie Doti n'abalala kw'ogatta Speaker Anita Amongi n'abalala. Kasooke nsimbe wakati awo ngenda kubaddira. Kasooke nsimbe wakati awo. Museveni bw'akoze ebikolobero bino byonna yabadde asubire genda kubeerayo okwekalakaasa. Teri yeekalakaasa buli muntu asirise. Ekyo takitegeera. Teri munnabyabufuzi avuddeyo kukomplaininga buli muntu asirise. Teri munnaddiini avuddeyo kuvumirira bikolwa ebyo buli muntu asirise. Teriyo mufuzi wa nsikirano avuddeyo kwogera kintu ekyo buli muntu asirise. Teriyo munnamateeka yenna avuddeyo kukonemega kintu ekyo buli muntu asirise. Buli muntu asirise. Ye teyeebuuza akasiriikiriro kano kaaki mu mboona y'omutwe oba mu mboona zaabwe. Tebeebuuza lwaki bannayuganda basirise ebikolo bye bakoze ku Nuupu. Balowooza abantu tebalaba. Museveni kuno kwoli kuno mwenna kwemulire diddig. Mwe temulowooza ndi akasiriikiriro ka pabuliiki kalina ansa gye kalina mu mutwe gwako. Mulowooza abantu basiru. Bannamateeka basirise, bannabyabufuzi basirise, bannaddiini basirise, bannayuganda basirise. Mwadde musubire genda kubeera okwekalakaasa abantu beekalakaasiza buli omu ali wali atulaga. Bwe bajja balaga. Teri kintu kiruma muntu kukeneka n'omukole binaga. Nakutunuulira naga like nakowa. Kati Uganda kye bakoze ekyo babakubye ignore. Kati awo tuvuddewo akasiriikiriro maze okukabalaga. Bwe tuva akasiriikiriro kati njala tudde wano wewa nga sinayogera byonna ebadde bigenda mu maaso. Kansooke mala okuyisa obubaka bwa pulezidenti bona abutegeere bulungi nnyo era muntagingire bwe njagala okusookerako mbusome bulungi nnyo. Mr. President buno obubaka Mr. President buno obubaka bwobwo buwulirize bulungi nnyo. Mikwano gyo egikwagala ennyo gikugambye bwe giti era eno security alert gye tutandise nayo. Kati okusinziira ku bigambo bya Lutumwa Lushoke Diddigi ne beboogedde ndowooza kansooke nsoma ebbaluwa ya Lutumwa Lushoke muzoke mujjule gye yawandiise. Yagambye bw'ati press release yabadde 22nd February 2025 press release updates on search at national platform premises.
Yesterday, February 21st, 2025, our joint security forces conducted an operation involving search at National Platform, NOP headquarters in Kavule and their premises at Kamocha City. 2. The search activities were completed as follows. The Kamocha location was finished on February 25th, while the search at NOP headquarters in Kavule concluded today, February 22nd afternoon. Third, the Ugandan police forces reports that several exhibits were recovered from the premises and will be used as evidence. Fourth, further updates regarding this operation will be provided necessarily. Kankabasomere mukambakadde mu Luganda. Bagambye nti ekiwandiiko ekitongole okuva mu poliisi ya Uganda. Bino bibatuseeko ebibayiga otegeeza eggwanga. Tonaku lwajjo ngenda kuzomoza 21 omwezi gw'okubiri omwaka 2025. Ebitongole byegattira wamu ng'okuuma eddembe so nga ate kiri mu kutabangula ddembe. Bataddewo omukoosi ogw'okujja okunoonya ku kitebe kya National Platform Kavule saako n'ekyo eky'Ekamocha ak'okubiri nti okunoonyereza kuno oba okwakoleddwa kwagenze bwekuti nti Ekamocha bamaliza ngenda kuzomoza 21 ne ate ku kitebe ekyokubiri Ekavule bamaliriza ngenda kuzomoza 22 tugenda ku kokusatu nti ekitongole kya Uganda Police Forces kitegeeza nti kitegeeza banda Uganda nti kyatutte bintu bingi nnyo bye kyazudde okuva mu bifo bibiri era mbwe bintu bino bigenda kozesebwa ng'obujulizi akokusatu nti ebinagenda mu maaso bonna bajja kuba bitegeeza okusinziira ku ki ekyabadde mu kunoonyereza kwabwe kuno nga bwe kiri. Mukulu Lutumba Lushoke ne famire zammwe mwenna abaaka bano ne kawumentalite abatawaanya kabategeezemu ekisokera ddala. Bw'ogamba nti ogenda kukozesa ebintu bino as evidence, tugenda kuddakokko mu mateeka amatonotono ge tugenda okuddamu tusooke tuwulire ebigambo bino ensi ebuli bulungi nnyo. Njagala mulize ebintu bino bulungi nnyo. Kansooke mbawe n'eddoboozi lyennyini Lushoke ng'ayogera bw'ati bwe yayogedde. Musibe mutya bonna abatulaba leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe ku bitongole bya NOP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri Ekamocha nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba tubadde babikoleramu ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Alright, Mukulu Lutumba Lushoke ne bakama abo ka video katandise mu butongole. Mu ssemateeka wa Uganda buli muntu amuwa eddembe okubanga alina ebyama bye ebyekusifu n'okubeera nga alina watudde nga ali mu bintu bye ebyekusifu nga tebimanyikiddwa mu bantu nga byalukale kye tuyita privacy. Privacy yesobola omujjibwa kubanga azizza omusango era bw'abazizza omusango bamuggulako omusango fayiro bagitwala mu kooti n'eragira akwatibwe oba aleetebwe avunaanibwe. Mukulu Lushoke, amateeka ga Uganda gali clear. Nkugambye yawula poliisi n'amagye. Poliisi yekwasaganya okukwasa amateeka n'ebiragiro so si magye. Mu mbeera eyo kye tuyita joint task force team to invade national platform, ekyo kikyamu ssemateeka tekiriiyo. Poliisi yeyina okukola omulimu ogwo egukola esinzira mu ki ekisookera ddala. Bojja okukola kye tuyita search mu kifo ky'omuntu olina okusooka okufuna kye tuyita search warrant okuva mu kooti.
mukulu Lutumba Kishoke walazeeko bannayuganda search warrant gye mwafunye okuva mu kooti. Lutumba Kishoke amateeka galikirya mwafunyeeko search warrant eva mu kooti. Kino ekipapula kyammwe kye mwawandiise no kiro kitwala omunako. Poliisi temulina lukusa kulumba maka ga muntu oba kitebe kya muntu kugenda kukola kunoonyereza oba kukola search nga togenze mu kooti. Waliwo etteeka lya privacy keberembwa tomala gajingira mu kiyumba kyayo. Lutumba Kishoke osobola okulaga bannayuganda search warrant yavudde mu kooti. Ekyo kisooka kiwedde. Search warrant mugina kubanga temwabadde nayo temwadde search warrant eva mu kooti. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, bw'obanga ozze okune search warrant nga togirina kitegeeza omenya amateeka. Ekyokubiri kikino, bw'ojja okukola search olina okumakinga sure nti okifojozemu okukola okunoonyereza oba okukyaguwa okunoonyereza ebintu byeyagala. Olina okumakinga sure nga nnyini kyo waali kyekisooka. Olina okumakinga sure nti waliwo ab'amawulire. Kyakubiri. Ekyokusatu, olina okumakinga sure nti omuntu oyo omutegeezaako ng'otuuse ntuzze kukola omulimu guno era nga ne search warrant eri directed ku kifo mugenda okunoonya n'ebintu bye mugenda okunoonyerezaako bye musuubiriza okunoonyerezaako. Lutumba Kishoke search warrant ejjanga eriko obuwaayiro obulaga nti tuzze wano okukola ekintu kino nga tugenza kunoonyereza ku kintu ABCDEFGHIJK. Temwabadde na search warrant nga naye mugenda okunoonyerezaako temubimanyi. Nannyini kifo taliiwo, mwe mwamenye bumenye ne muyingira. Ekyo kimenya mateeka. Mwaganye media yonna okubeerawo era kimenya mateeka. Bw'omola okukola search olina okukwata kye bayita search certificate. Search certificate eyo olina okugiwandiikako items zonna z'omaze okunoonyerezaako ng'ozifunye n'ozirisitinga wansi n'ozisayiningako ne nannyini kifogoza okusaakinga n'azisayiningako ze items zemututte provided ze items zemwazze muluubiridde. Ani ku kitebe kya nupu gwe mwasanzewo okusaavinga search warrant? Ani ku kitebe kya nupu gwe mwawadde search certificate eriko items zemwatutte? Mwenna kwe muli kuno n'engalabiza mmwe eza cow mentality. Ani gwe mwasavinze search warrant? Items specific areas kize mwaze okusaachinga. Items kize mwaze okusaachinga on. Bwe mwamaze okusaachinga ani gwe mwasavinze search certificate okonfaminga items ze mwatutte.